nkwagadde nnyo n'olwaleero munywanyi wange akkiriza okutambula naffe. Tuli wanene ku kitebe ekya Matayo Foundation Kasubi wennyini wetusiisirira. Nze Kalule Suleimani nga bulijjo okuba nti nkuleetera omulanzi Matayo tulina obujjuni tubeeko ensonga ez'enjawulo ze twandyagadde okubanga lwakiri tukutuusaako. Ensano tujjogerako bulijjo olw'ensonga ebaamu ebintu bingi. Eri wiiki yabaddemu birala, jjo wabadde birala, eri bibadde birala. Ate ne weesanga nti buli oluziba lujja oba oliawo n'ebyalo. Mukisa none bwe twagufunye nga mwema Matayo n'enviri zaatuuse okubanga zikyuka. We kituuka ate mu kulaba ate mwana wange ekisuuka nnyo okubanga n'olumu byabadde ayisaako amaaso nga tabirabye mu kukyukaako okw'enviri n'amaanyi ago agatuuka okuba nti gamujjira gamutangaaza ate okumbikwa kugamba ebintu bingi n'amaliriza nga buli kadde agamba Kalule sooka ojje tukole waliwo ate ekirala kye nnengedde. Ngenda musaba sooka bambulizeeko oluvannyuma tusobole okuba nga tutambula. Muli mutya? Kansubire muli bulungi. Twakomawo. Amiina. Twakomawo ne tutandika okukola era ebyokukola bingi mu maaso era actually abantu bagambe nti tujja kubanga tutambula gye bujja naddala okutandika omwaka ogujja. Tuyinza otambula gye twolekera, tuyinza otambulamu emirundi ng'ena buli mwaka olwansonga nti ensi egenda kwongera kufuukuuka n'okusinga nga bwe kiri. Kati n'ebintu bye tuze nga tukola ebimu ebyandibaddewo nga mu myaka ebiri mu maaso kati embeera ebifuukuura n'etabituusa na mu bbanga liri n'ebireeta wano kumpi nebisembera kwegamba byongera okusemberera ddala. So ebimu tujja tambula okubigendamu nga embeera tenaba kwongera kutabukira ddala. Nga tenaba kwongera kutabuka. Atugoberera ndowooza ensonga oziwulira byakugamba n'omwana wattu bw'oba otunuulira ensi nga bwefaanana olwaleero naawe osobola okubaako by'otunuulira n'olaba speed ensi kweddukira mu bulungi ne mu bubi. Byonna edduka gojja kutunuulira tekinologi engeri gyayongera okubanga buli kadde avumbulwa. Tekinologi atuyamba mu bintu bingi kati awebeera ekyuka ensi mu bulungi naye ate ne mu bubi eyongera okuba nti ekyuka n'olwekyo twesiba ebbere. Njala okusooka okuba nti nkuloopera nti kwosa jjonna kulabyeko ne Mukalazi Stone gwe tukola naye wano. Naye mwabadde mukola program wakonye ku nsonga ya Muse abadde agenda okuyita. Njagadde nkikutegeeze nti akawungeezi kajja akatuusiza ekiro ekyakeseza leero ku Lwokutaano Musisi kituufu yayise era mu ggwanga lya Iran. Ebitundu gamba nga Isfahani yabayiseemu, ebitundu gamba nga Natanz yayiseeyo, Mashhad yayiseeyo ne mu kibuga Tehran bamuwulidde. Ekyo njagadde kuwa lipoota ekwata ku bulanzi bw'obadde omaze okubanga bw'otyo wadde abantu simanyi oba okusinziira ku kulanga okwo kuwakoze ne musigwa enkubudde yayiseeku mu Iran oba olwo biwedde oba waliwo ekirala ky'olaba mu mbeera efaanana bw'etyo. Climate change ekyatambula era kyenyinza okugamba Musisi, tuli mu sizoni ya Musisi. Nina sketch zange twayogera nengamba nti Musisi ajja kuyitirako mu Middle East ayolekere mu Asia oluva mu Asia gye New York. So kati eyakubye wano ajja kuvayo kati eno wiki nayo nga tenagwako mu Asia eyo naddala ku side ya Philippines. Agenda kutta abantu bangi bajja kuba muzino show emyoleso ebyo byaba Miss Model bwebito. Atugoberera eno program tugikoze leero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi 2025 naye mwema Matayo atugambye ennaku ezo ezijjako mu maaso kaawo tusubire Musisi luddawa ku side za Philippines mu Asia. Musisi agenda kubira ddala era ba Miss Model ba Miss Asia bangi bagenda kufa n'abantu abagenda okubeeramu mu bikujjuko. Okugamba ba Miss bikoze bitya lwakuba nti waliwo ebikujjuko eby'amaanyi ebigenda okubeera mu kitundu ekyo mu area eyo. Nti Musisi waanaayitiranga ebikujjuko ebyo weebiri bijja basanga. Kubanga emabega eyo waliwo ka video yako kabarage abo si bakazi basajja. Abo basajja abasajja bano babakola nga bwolaba President wa France nga bwe yawasa omusajja naye nga amuyita mukazi
eyali omusomesa we. Kati ebiseera ebisinga bano buli we bakuteeka ku bukulembeze bo baagala bakuteerewo n'abamu ku bantu abagenda gwowasa bakutegeerera. Era ebyo ebimu ku bintu ebikyakayanya abalangira b'e Saudi baagala baleeta omusajja oba omulangira atuulako awasa omukyala naye ngaomukyala alina empisa ez'ekimerika. Kati aporomotinga e Saudi yonna bino ebyokwebikirira okwambala kalica biveewo nga osanga ajati kati ng'ataddemu kamini ng'agenda asunda bw'ati kati basitoni nga bagwa amatu. Kati ebyo ebimu ku bebalwanyisa naye ebintu bino bano eno yabadde misi yabadde byabazungu era bw'owulira n'eddoboozi abakyala abo engeri gye boogera abo abasajja gye boogera nga abasajja bennyini naye feesi bazikolera ddala babakolako. Kati bagenda tongoza olunaku olw'ebisiyaga. Omanye emabega eri twakola vidiyo mu ntandikwa y'omwaka oguwedde. Simanya oba ojjukira eri vidiyo gye twayogerako eya Eclipse. Yes. Ntuga nti ebiseera ebisinga bigenda kyuka naye abazungu baali balina be babala. Mu biseera bya PDD twabagamba abantu nti PDD we bamukwatira Jay-Z naye yali wakwatibwa. Naye Jay-Z yali alina mission gye yali aliko we twayogerera ku muliro gwayo kya mu California. PDD yani ononsonyo sikategedde. PDD ono gwe bakwate yali atta abantu awamba abawala. Yali muyimbi mu America. PDD muyimbi mu America. Okay. Bamukwatanga aleeta abaana atunda enjaga biki. Kati ebintu byakolanga eyali amuli emabega yali Jay-Z naye bakwata oli PDD. Kati Jay-Z mu biseera ebyo yali n'omuyimbi gwe bayita Lil Nas. Lil Nas abasinga obungi ojja batera ekifaananyi muyimbi era abasinga obungi bamumanyi Lil Nas. Ayimba oluyimba oluluteeka ku YouTube mu mwaka ogwo luba mu biliyoni abalulaba. Naye Lil Nas y'omu ku bantu abazungu gwe baasalawo ne bakulyetenga kubanga ye muli wa bisiyaga aporomotinga Stan mu bujjuvu. Teri muyimbi oli muyimbi mupya naye teri muyimbi asinga Lil Nas okuporomotinga Stan. Ne vidiyo ze zonna olumu akola nga Musota olumu akola nga Lucifer bingi byakola. Kati emabega eri yonna gye tuze nga tukola tunyonyola abantu twagamba nti twasembeyo okwogera nti Putin agenda gamba nti Yesu omutuufu mudugavu n'akikola. Abamerika tebaatuula kati bo baagenda ne bawa Jay-Z sente n'agenda ne Lil Nas ne bajja mu Morocco ne baddamu okulibyutinga ka firimu aka Yesu. Jay-Z naye muyimbi naye yakulira abayimbi bonna mu nsi yonna. Kati Amerika eteeka sente mu Jay-Z ne Lil Nas bakole batya? Bajje bafulumye kafirimu akapya aka Yesu. Naye kafirimu ako ne bagamba bagenda tuleetera Yesu omudugavu naye nga si mutuufu. Kati engeri saawa zino akatale kati abadugavu tulinga tuddayo eri mu basereevu kati twokya tuli ku katale tulinga nyaanya kati Omumerika n'Omuchina bali mu kugula akatale eri abantu abalala. Kati engeri gye baleeta Yesu omuzungu kati Amerika ayagala akiteekewo era n'ebibalo byabwe byonna ebyo byaloomu okulaba nti papa yayitawo yali mu Amerika baali baagala akiise. Kati ono Lil Nas bamala okukwata akafirimu kaabwe ne Jay-Z ne bakatereka. Abajjukira obulungi bwe twaddamu ne tukola interview nagamba nti omuliro bwe gunamala okwokya California waliwo ekifo kye bagenda okukoleramu emikolo e Isirairi denenga nti waliwo ente myufu gye bagenda okusaddaaka. Kati mu kusaddaaka okwo kw'ente buli kyebaze nga bapulaninga kyona kyawedde era nga 25 guno omwezi guno ogw'ekumi gwe tulimu omwezi guyinza okwaka bimyufu nga 25 omwezi guno ogw'ekumi omwezi guli gwe bayita moon gujja kuba ekitangaala nga kimyufu. Ekizikiza kiyinza okujja we bagenda okukola emikolo egyo we bagenda otongoza olunaku olwa Stan oba omwana wa Stan omupya oba kitegeerekese. Omanyi bwe njogera ebintu bino abantu abasinga mulinda Yesu
bwemanga mulinda Yesu kati kambawe facts kwe mugenda olabira eno wiki gye twolekera wiki yakubiri mu mwezi omupya ogw'10 mu ggwanga lya Russia wagenda soka walabikireyo ekitangaala ng'akabonero mu kyaki mu Russia then mu ggwanga lya Brazil wakati wa Brazil ne Mexico wajja kubeerawo ekibumbe kya Bikira Maria ekinene kijja kuba kikaaba amaziga mu Russia wakati wa Mexico ne Brazil. Okay. Wajja alabikirwawo ekibumba mu kyaki emu ekibumbe kya Bikira Maria nga kikaaba amaziga n'amaaso gamyuke. Eno tugambye mu Russia wagenda kubeerayo ki ekitangaala kino kijja kubanga mwoyo nga oba ngambe malayika kanjogere bwenti kijja kubanga malayika kijja kubeera mu service abasinga obungi ndowooza kali ka video bakalaba abantu engeri gye baabulira mu kyaki kati ekitangaala kino kijja kujanga malayika yennyini era abantu bajja kitunulira nnyo ddala. Ebyo tugambye binaaba mu mwaka ki bigenda happeninga mu guno omwezi nga tebanatuuka kuba bagenda kukola emikolo nga 25 then mu guno omwezi nga tetunatuuka mu 25 obubonero obugenda okubanga obubawoninga mutulabidde ekitangale kigenda okuba mu Russia then tugenda eri Mexico then musisi ekibumbe kya Bikira Maria kigenda okukaba amaziga then ne musisi wagenda okukubira asoka babo ba Miss Model abo abasiyas. Nsaba nkubuuze n'omuntu wafuna atugubirira akitegeere tulabye ekitangala mu Russia tulabye okukaaba kwa Bikira Maria musisi bino byonna mpulira mu Luganda tubiyita bibamba ebintu ebyakatyabaga nga Mungu atulanga kikugamba nga kiki ekibireeta kakati ebiseera ebisinga gavumenti yateekawo etteeka oba intelligence ntono nti omuntu bwe bamutiraawo nga we muli mulaba bakusiba mwena babatwala kati era ne bwoyamba bonna ne betta gwe yabayamba era nabo bakola ki kati tulina kyetwasigaliza nti bw'atakwata simu okuba enduulu kati omuntu buli waba agenda otema omuntu omulala okuba enduulu n'ogamba wuuno amutta bikiye kati obonero buno kola nduulu nature gyekuba obanga amaanyi agaliwo ngeri Katonda gya settingamu ensi nti nduulu kati buli batakikole oba okukiyimiriza ebiddirira era ojja kwekanga nti omu ku basumba aba Nigeria ow'amaanyi era naye ajja kuvayo ng'ayogera oba ajja kwolesebwa mu Nigeria sibaawano. Matayo Mulanzi yalengedde nga waliwo omusumba mu Nigeria agenda ofuna okwolesebwa era ajja kwogera ku ekyo agambe nti ebiseera bya Yesu biweddewo era ajja tuuka ekiseera ne ssente zalina ku akawunti azigabe agambe n'endiga nti buli kimu mukigabe essaawa etuuse ey'enkomerero. Kati waliwo bwe twayingidde mu mwezi guno ebintu bino nga sinabagenda mwezi guno ebintu bino bijjanga bubonero mwe mu binootinge omanyi abaddugavu tuze nga tuwogera ebintu bingi ne babeeraawo batuyita balalu bakola ki naye ffe buli tubagamba teri atusasula just kwagala bawa update. Abasajja bano babala nti tugenda ottuka 250 nga at least emmere n'amazzi ag'okunywa nga bizibu mu bulamu bw'abantu. Lwaki njogera bwe ebintu bye babala kyabwe naye nene kyebala kyayo. Amazzi gagenda kyuka nga bwe twayogera Argentina mwagiraba ebitundu ebimu gajja kuba mamyufu ebirala ga green naye kati Abamerika bagenda tandika kukwata nuclear ezimu enkadde ze bakola nga tezikyasobola oba nkinyonyole ntya nga injini z'emmotoka nga tezikyasobola tambula kati bagenda zikwata nga baziteeka mu mazzi nga zitulika bwe zimala otulika nga amazzi gonna gagenda mu chemicals bye bibala ebiriwo kati chemical eyo ejja kuwangaala we tunatuukira 20 myaka 25 egibula kyokka bwe njogera abantu baba balowooza nti ensi eri
byenjogera bijja kujanga yeetaliiwo ennyo nti nze byoyogera mbikiriza naye nze nja kuba siriiwo omwana wange ajja kuba taliiwo bibuza emyaka 25 naye bwe njogera ekyo emmere ebitundu ebimu egenda tandika kubula emmere egenda kubula emmere weeri bane ettaka tujja tutuuka naffe nga tunoonya buno obukomo buno obw'ennimiro nga tebukyalabika ng'okanoonya naye nga nako kafuna mwe mwamanyira omanyi fe abakulirako mu byalo olumu wagenda nga n'ogenda n'olabira eri kafirimu oba n'ogenda n'ozanya omupiira ogenda otuuka ewaka nga baagaddewo olumu nowarampa omuti oba ne wezinzikawo mu bitooketooke bugenda okutya nti wasuzeewa nti nasuze mu bitooke naye kati abantu abasinga obungi bamanyira kusula ku bufaliso basula mu esi kafaani kabeerako kati be bagenda okifiiringa ennyo ekiseera ekyo nga kituuse ekiseera ekyo era nze nandigyagadde nti abagaga abeesobora omanyi omuzungu tulina bye tulina omukopako naye lwakuba abamu bo bakopayo bya kitemu naye abagaga abasinga obungi mwandibadde muzimbazi factory oba store ez'emmere nga mpitirivu zinaatuyamba okuyita mu kaseera ako akaseera akazibu abagaga abasinga mwandibadde mu stockinga mutandikawo zi kampuni ezikola amaato bino ebintu babirabanga ebirimubirizamu naye omanyi nze nabadde njagala tufuneyo ku namba ya BBC saagala nnyo kukolagana na muzungu naye ate waliwo watuukira nga oluusi byenjogera abantu okubitegeera nga bamala linda muzungu lwaki ngamba bwenti tuludde nga twogera ku baana babonabonera ebweru be batwala ne basuula eyo bangi ne kati gye bali ne BBC bwe yayogedde navaayo nendaba nga nabadde manyi nti byetwogera abantu yavaayo okubyogerako wano tebawulira si nsonga kati ebintu ebyomu ndowooza njafunayoko ku ofiisi za BBC ngendeyo mbanyonyole mbagambe kati mutandika okuyisaawo nti kyoyagala ensi etwale serious okiyise mu bazungu wago bwona okyogera abafirika oba oliwo bajja tandika kitegeera naye nga temunabakiwa attention mbagambe nti nga 25 guno omwezi abamerika balina emikolo egy'okusaddaaka ente myufu nga tugenda mu mukolo ogwo nja kusaba waliwo otwekoonyeeko naye n'ovaayo mangu naye nze ne nootinga nti nja muzzaayo twabadde wamuse PDD noyogera ne Lil Nas America ebataddemu sente nga bagenda ku promotinga kyekyo kati firimu gye baali bazannya America eyagala nga 25 guno omwezi bagenda tuleetera Yesu omupya bagenda kuleeta Yesu omupya mu bufunze kambagambe nti bagenda kugulawo emiryango egy'ekizikiza kati bufirimu buli bwe bazanya mu 2023-2024 baze nga babipanga kati yesaawa babizuukuse kati we bagenda osadagala kati bino jayzi bye yakora America egenda kukola emikolo era kyekimu ku bye babadde mu shutdown abasinga abamu balowooza amasanyalaze abalala buli omu yalowooza kike naye kya shutdown kyabadde kitegeeza kuleka ebimu kuteekawo bipya beributinze kati bagenda leeta system empya bagenda tongoza omwana wa Sitaani omupya batuleetera Yesu omupya naye agenda kugira mu kifaananyi ekiddugavu kati ekifaananyi ekiddugavu ekikireeta oba lwaki baatula ne bakirowooza nti Putin bwe yagamba nti Yesu muddugavu n'atuleetera n'ekifaananyi kati n'omuzungu ayagala aleeta ekifaananyi eky'obuddugavu atutambulize Russia gye yatuzibulira amaaso kati attention tugiteeka ku America anti America leero yamaze n'ategeera nti bulijjo abaddugavu tuli ba mugaso naye nga kyatuleetedde nga kikyamu oba nkinyonyole kiringa nze oba kitwale nti nze nyambadde ekyambalo ky'amagye nga siri mujaasi nentandika okukola operation ezange naye nga ntambulira mu kyambalo ky'amagye naye nga siri kati olw'okuba nti mba w'amagye buli ankubako erisa agamba oyo mutuufu eyunifoomu yagwanga kati ke katambaala ke bagenda otuleetera era yensonga lwaki bagenda mu Morocco ne bayitamu
mu jeize ne pidi ne gundi ono lirinazi kati abaddugavu emikolo egigenda okubeerawo abasinga obungi basasudde abayimbi abaddugavu bebagenda obeerako egyo emikolo era ne bana abasiyazi abasajja bagge okwetolola ensi kati emikolo egigenda obeera mu asia egy'abamisi bagge abo abasiyazi musisi egenda bakuba nga bali mu kulonkinga naye bo bagenda kuba balonkinga oba babatendeka okweteekateekera ekyo omanyi bagamba wano mu Buganda nze erina engeri nga bwe sitakiriza nnyo mu bayibuli eriyo n'engeri za Buganda engero zesitakiririzaamu ng'olugamba lutya nti bw'ogenda ebulyambwa nga naawe oli embwa kati simanyi bw'ova wano n'ogenda mu basiyazi naawe okkirizibwa okulya ebisiyazi kikukakatako bw'olyanga tobisobola eddayo ewammwe era tujja kuddayo so nga bwakirambukuludde bulungi abaddugavu ekintu kye baleeta mwe mujja kulaba omwezi engeri gye gugenda okufaanana so tugenda kufuna yesu omupya yesu agenda kubanga tafaanagana nga bino ebifaananyi bye tulaba ebya bulijjo bagenda leeta muddugavu afaanana Horasi oba bano abatuufu abaaliwo bano betuze nga tukkiririzaamu ffe kati weba naatulaga ekifaananyi ekyo nti yesu gwe mba musinziira agenda otambula mu makanisa gwe mugenda otambulirako naye nga yesu gwe batuwadde atambulira mu kifaananyi kyabwe abasiyazi ajja kuba atambulira kati ajja kuba wa kisiyazi naye nga bamukozesa nti intention nti bwe tuba tukkiririzaamu then olumala omuleeta America ejja teekamu ssente mu bintu bino wammanga kaliculamu ku masomero zigenda kyuka ng'omwana bamusomesa ku sitaani n'ebisiyaga enati zigenda kuzuukuka nga wano bwe batukwata ne batuteekako ebisangosanga ebyekisirusiru kati n'ennati mu mawanga agamu bajja kuba bateekako ennati nga tulina kasita oba tutuukiriza agenda zaabwe bwe nkuwa ekyokulabirako twayogera ku bagwira okujja wano bamaze ne bajja naye bwe twakyogera nze saabalambululira bulungi naye kati wano mbaweekizaamu era saawa ya leero Trump agenda kuvaawo naye byagenda oleka ng'akoze nze bino mu binootinge nga bwe mbadde siriiwo nga ebisinga byapeninga mu binootinge nikese nga oba Uganda ngisenguseemu ebinaddirira Trump alina enteekateeka era yataddewo emitwalo 5 ayagala kulyetingawo system bw'oba ogenda mu America nga basooka kulesaawo deposit osooka n'oteekayo deposit eno bw'ogenda mu America ng'ogenda marayo wiiki emu osooka n'oteeka wali omutwalo gwa $, n'ogenda wiiki emu bweggwa n'okomawo ne bagukuddiza n'odda ewamu bw'oyisaamu olunaku lumu guno omutwalo toddamu gufuna ate bakudipotingirawo kati eteeka lye baagala oleeta mu America naye ajja kuba yakalireeta nga yakamala okusiga obukyayi mu bantu bwapa kati ngambe nti bwe banamala okukola kino ye musisi ajja kujja nga atambula kati buno obubonero bwe bandibadde babowa attention omanyi nali ngezaako okutunuulira mu bintu byonna ebikyasinza okuba ne message entuufu message baziteeka mu butabo bayibuli zibeera mu ngero naye teri kintu kyasinze ku fulumya information ow'amagezi oba ow'okwezuula nga Hollywood efulumya firimu mwe bakweka obubaka kati edda bakozesanga ebifaananyi bino kambe barage bulazi kubanga ne bwe nabinyonyola muyinza okumpita omulalu naye nabagamba nti buli ekyali ekituufu kyonna kyali kya muddugavu kyadda mu muzungu firimu ze bakola nga zikola ssente okwetoolola ensi eno naye basuperman bajja wano ne batwala sitole ya Buganda eyaruba eyono jjaja kibuuka oba ne bagenda ne bamuzanyamu eri olumala omuzanyamu nga superman mwe muraba muzungu so nti feno story bajjajjaffe ze batunyumiza ku kibuuka omumba bye baakola si kutunyumiza bye baakola oli byazanyamu kibuuka omumbala bye yakolanga ng'alwanira mu bbanga yo wa Hollywood bw'amala okuwuliza story eno n'awulira ng'emukutte omugamba ng'agenda ng'agizannyamu ekirabika kati ffe nga tulaba ekyo n'abaana bakula batendereza muzungu mulabye kati gwe nannyini history omutuufu olwo kali kyayi kikyo kiba tekyogerwa kyova olaba abantu nze mbalaba ne ngamba nti entegera yaabwe entono
olina ava wano ne bagenda Abamerika bwayagala okusoma ku nyina mwiru ajja wano naye mwe mubeera mu museum kusoma ku kyali Chaplin ne babatwalako mu supermarket era omuzadde ne bamukubira nti leeta emitwalo 10 tugenda kulambuza mwana supermarket kyogamba ngaali wakati asobola giraba oba kitegeera ffe tusoma bifaananyi naye bo bali bajja kukima history kati byebimu ku bintu byebaze nga batuteekamu kati obubonero buno obugenda okujja bwe mbanyonyodde mbagambe mu Moscow Russia ne mbagamba wakati wa Mexico ne Brazil Bikira Maria ajja kukaaba then ne mbagamba nti Musisi ajja kusigala nga atambula kati bo bye babala nene kyebala birala so tugambye nkunne kyange bala birala kiri ekibumbe kya Bikira Maria ekigenda okukaaba kagenda kuba kabonero ak'okulabula ensi akokulaga nti Abamerika kyemwagala okukola kibi ate abakikulira abagenda okikulembera kati bwe bamala otongoza ekintu kino ebiddirira papa aliwo mu Amerika nabagamba ensi bagiteera mu triangle ya nsonda 3 nga bwolaba pyramid ndooza kanfunene ku mayinja gaffe gano stone funa ku jjinja awo erya pyramid lye tuba tukozesa kwago yes kati bagikola bwe bati kati abasinga obungi osobola okufuna nga ka straw n'okafunyamu emirundi 3 wooti ne kaba n'ensonda wano ne wano ne wano naye bw'omala okukafunya ne kakola ensonda bweti bw'omala n'okagolola kaba kantu aka ne wano kalaga ensonda 3 kati Omumerika n'Omungereza n'Omuroma bali omuntu omu kati ono ye Mungereza ono Mumerika ono Muroma kati Omumerika kyayagala okukolera wano nga 25 alina okisindika Vatican papa akitongoze then kidde Bungereza King alagire bakabaka bonna babitekese mu nkola kati wano America ateeka mu sente mu ba president nga nabo bayisa amateeka naye nga kyona okwetoolola kiri ku muntu omu mu America kubanga gwe baalonda ne bakwasa obuvunaanyizibwa kati kyova olaba nti ebintu bye batuzanyiramu tulimu mu kagundi bwe kati tutambulira ku kubuzaabuzibwa kwa mirundi 3 eddiini obwakabaka ne politics so nekiri kyewagambye ekyokugambye around nga 25 omwezi ogw'ekumi mu biseera ebyo n'ogwo omwezi ogugenda okubanga wagambye genda kwaka gutya gujja kuba mumyufu nga mumyufu naho kabonero kakulabula gujja kuba omanyi omwezi guno kosi kabonero kakulabula wabula kajja kuba kabonero kakugulira bintu birala maanyi malala emikolo bajja ko ente bajja gisara bamala ogisara bafulumya obutambi bwe bakola babuteekewo nga bwe bateekawo obwanasa nti bagenze ku mwezi bafulume nga baraga nti Yesu omutuufu azze kati balina history w'abadugavu gwe mutamanyi bamuteekewo mujja kwewunyisanga babagamba mujjukira emyaka 3 Yesu teyabulanga wa 12 n'akomawo nga wa 3 kati history gwe bagenda oleeta bagenda okutuleetera yali mutugavu bagamba wano mu Africa era bagenda bawa history wa Africa barage nti Yesu yali mutugavu babarage buli kimu olunaamala okukkiriza kugamba tageti gye batwala mu baagala tubeerenga bizombi olumala okukkiriza kati olwo mwezi guno okwako gujja kuba gulinga ogusayinize nti kati ebibi bitandike omanyi ensi yaffe yali teriiko mwezi kwaliko emisana egi naye ogumu baguziza era ndowooza ebyebimu ku bye tugenda okuba nga tubanyonyola mu maaso eyo gye bujja omusana ogwokubiri gulabika naye valiyu yagwo bankinyonyola entya leeyo egubikula abantu abaaliwo ab'amaanyi bagibika ne bakulyetingawo abaalina amaanyi nga Katonda bakulyetinga abazungu baziyiza nnyo amaanyi g'omusana era nga bwe nkugambe nti kibuka yabukanga mu bbanga bakoleranga ku maanyi ga misana era ne bwotunuulira bufirimu obwo bwaba Superman
bakulaga mbu bwaraka ku musana bwati amaanyi ge gagadamu ne gaactivating so wano waliwo emisana ebiri nga waliwo oguwa amaanyi n'ogu ogukola emirimu egya bulijjo naye ogwo gwavaawo era olumu gutera kulabika awamu ne gutalabika omwezi wano gwe gumu ku bikyasinza otunafuya omwezi gwe gutumala amaanyi omwezi muno gwe gutumala amaanyi era wandibadde ng'osobola okuba olutoli n'ofubutukira nga Kenya amaanyi ago Katonda yagatulekerawo naye abakikuliyeti nga bateekawo omwezi nga gunafuya ffe kyova olaba nti gwali tegulina kubaawo kati omwezi gukolera ku mizimu ku sitaani era nti omwezi buli wegujjira owulira nti ebibe bitandise okwowoora emizimu gizuukuse bwe gukolebwamu saddaaka so abakuliyetinga omwezi nja kuba mbanyonyola gye bujja mutegeere omwezi kyeki naye nga Abamerika nga 25 byebimu ku bibalo byabwe babala bebaagala obakolera so wetwolekera nze sijja kwogera bingi awo mweyiye nga tugenda mu kweyiya nja kusaba waliwo ekibuuzo ekimpeebwa abantu ate nga nange nfunamu muli obwetaavu neŋŋamba naye okibuuza ku Mateya tukuberemuko ttooki tulabe abantu balaba nnyo ensi entambula gyetambula mu kati olwaleero batunuulira entalo wano tweteekerateekera lutalo wali mundu ennyoka n'ebirala bingi ebijja bw'otunuulira kati bo abagoberera ebitambula mu dduniya bakugamba nti Amerika etuuse ku ndebolebo y'okuba ng'ekoma okufuuka super power olw'ebyo ebiriwo abagoberera ebintu bye balaba kati ng'oli abuuza olwo Amerika bwe stoppinga okubeera super power olwo ensi ebeera etya tugenda funa super power omulala bwa buli omu agenda kutandika kubanga bw'atyo adigida budigizi n'okweyisanga bw'abeera yagadde naye nga ogenda okunyamba okwanukula ekibuuzo ekyo kano kakikano ako katawa eno tawa oba nkayite munaala yes anti ge gali amayinja agaba musa naye bagaleta mu design za njawulo kana akanaala abasinga bakamanyi mu Roma gye kali mu Washington gye buli mu size za njawulo mu Washington gye buli mu Antarctica bungi era banunake abasinga babikozesanga bebimu byayambangako okuweereza sigino waggulu omanyi buli twogera ebintu bino bwetunulira omuzungu yajja wano mwaka ki bajjajja mu gya 1800 bajjajjaffe babaddewo bazimbanga ennyumba nga zirina obunaala buno bwogenda mu masiro naye bwenjogera bino okwera abali mu Kampala babitegeera tebampite mulalo babitegeera abasinga bavudde mu kyalo nga nze kati bwetunulira amasiro wano actually ngenda funayo olunaku mbaire tugende ffena tulambuleko mu masiro ge Kasubi kana akanaala mu masiro gye kali naye akanaala kano nga bakazimba Amerika si yatuwa amagezi oba mu Ngereza mu byalo byaffe ennyumba zonna zetwazimbanga zaweerezanga sigino zaali zibalansinga nenecha design ey'ennyumba ey'obusubi teri muzungu yagireeta wano bazisangawo so kyali ekimu ku bintu ebyaweerezanga okubalansinga nenecha nga tusaba Katonda era twasolongolanga omuti nga gutunula waggulu nga n'omuntu ne bw'aba asabye ajja direct okulaga nti omuntu ali free bajjajjaffe ewaffe babikolanga mu Buganda babikolanga embalala nawalala then n'okuzimba block z'amatafaali nga bagenda zookya bazizimbanga pyramid Amerika yabitugigiriza tekisoboka kati bw'otunulira ebintu bino akanaala ako abamu banunaku bakateeka mu Amerika Bungereza gye kali Indonesia gye kali Roma gye kali mu Antarctica gye buli gye bakozesezanga okuweereza frequency waggulu n'okuwuliziganya abalala nga biyambisa obunaala obwo era omuntu yenna buli weyagalanga okubeera n'ekintu ekirungi ng'alina kyayagala oba okumanya okwenjawulo yakozesanga ekyo kyova olaba nti n'abazadde bajjajjaffe ye atom gye twatambulirangamu naye kati saawa ya leero abazimbanga ennyumba
bw'otunuuliranga kya kiyakakandi eriko obupiramidi obwo bagamba wa Illuminati naye nga tebategeera kati obunaara buno ekirungi nti baabukola mu mayinja gano ab'enjawulo kitegeeza kintu kimu ku biyambako okukuuma life yo. Kati oli bwakatwala kano kateeka mu nyumba etegeeza kano ejjinja limulaba ekifaananyi nti kya munaala naye bw'atwala matiriyo yakyo nti ejjinja lino lirimu energy ey'enjawulo esobola okuyamba ku bulamu bwange nze ng'omuntu. Omanyi nabadde nyongera kwetegerezaako ku ba King Ramses abaali mu Egypt abambejja be baagezangako okutwala history oyo n'omuzungu yamubajjako naye mugendengako Misiri musome buli we bagendanga okunaaza omwana nga wano bwe tunaaza ebyogero bateekangamu amayinja gano olw'ensonga nti bali eri tebalina bibira dumu kati gegana amayinja ge bakozesanga era gegamu agamusa geyakola ki kati bagafumbirangamu nga gookya omwana nga bamunaaza olisaawo nga libuguma ng'omunaazaako abamu ge bakozesa n'okunyega amasaaji so gana amayinja gakola ebintu bingi era ogalaba galimu n'amayengo. So nja kusaba Stone ompe ku mayinja g'ensolo kuba mpayo ery'ensolo saako n'ery'omutwe ndaba wano bannabakyala gano ge twayogerangako aga cat family kati abantu nga bo oli asobola n'oddigula wano fesi ya muntu enungu oba mpologoma kino ekitundu kati cat family bano naku buli bakwatagananga n'ebitonde ebyali mu bwengula byajjanga bibimu ebyabayigirizanga mu Alexandria okubasomesa tekinologi okukola nabo ng'abantu abalala kati yo America abantu abaaliwo Abaisirairi abo bonna be babikolanga edda nga bali mu Africa mu gundi eyo mu biseera by'aba Masa Musa. Masa Musa we yagendera okusuulira ikonomi ya Egypt okumala emyaka 4 ne bamala banunaki bano bakati family ne bagizuukusa ne bagizaawo. So ebyo byonna tulina wenza bisanga abo basigala batulaga nsabane ku mutwe ogwo omunene nti ero ne masiki ye mugagga naye Masa Musa oli ensi ne bweri egate etya teriweza sente ze yali so kati gino mitwe gya njawulo era n'ensimbi ziba za njawulo omuntu okukigula naye nazo kinakyo kino ng'omuntu akiguze tugambe kirina amaanyi ago byonna kyekimu era nga bwe mbagambe nti Abamisiri olw'obutaba na kyogero beeyambisanga amayinja gano so ekyo kijja kuyamba nnyo mu Uganda ndowooza biwule ono mukyala ki mukyala kabaka ani ono abo bakinga abaaliwo era Misiri ngono Mona Lisa ono Mona Lisa ye mukyala actually ne mu history abasinga bamumanyi eyasinga okulwanirira eddembe ly'okuba nti Egypt efuna obwetwaze nga ebitonde ebyo bikoze eki bitandise okubeefuulira bipuriediani ono y'omu ku baalwanira ddala era yali mumbejja era ye mukyala ne kati gwe barankinga nti ye yasinga okuteekawo eddembe lye tweyagaliramu ku nsi n'Omumerika lyazanyiramu ono mukyala abaali mu before Christ be bana abaaliwo nga Misiri eteekateeka kukulietingawo Yesu omupya n'enzikiriza eyaliwo n'engeri gye baweerezanga sigino nga bakwatagana ne gundi zino Dolphine ne gundi zino cat family kati abasinga obungi nja kubanyonyola ku Dolphine lwaki zaakyuka ne ziva mu shape y'omuntu ekyo tujja kitunulira olulala njagala okubategeeza mu butongole gino eminaala gy'olaba ensolo zino z'olaba bakabaka bano boolaba ne bannabakyala amanja gano gali ku ssente era gwe yali azze n'osobola okubanga bw'otyo ogafunako ekituufu gali ku ssente ekiddamu nti gano gali ku ssente kubanga ojja kwesanga nti bwe tubaguza ebikoomo ebya kopa n'ebirala ebingi ebyo babikolera waneno Congo gye biva gye basima kopa ne minerals endala ne basobola okubanga babituteera mu foomu amatayo gy'abeera abagambye nti oba montere mu foomu ya necklace oba mu foomu ya kakomo oba mu foomu ya mpeta ebyo byanguwa tebivoola naye bino eby'Emisiri nkiddamu akasente keeko kababede n'ebikomo byennyini nga bwentera nabyo waliwo obukomo bwaffe obusookerwako ne tuba n'obukomo obuddako n'obukomo obwababede ng'ekituufu kikwetaagisa okuteekamu ku nsimbi olw'ensonga nti bw'otunuulira kano akakomo ne kano oli bwakatunula alabanga kano kafaanananga
naye bw'otunulira minerals zino zolaba ezaateekebwa mu mayinja gano golaba ate waliwo n'eziri munda n'eziri munda kuba kino kyakungulu kino kyolaba njala okutegeeza za bbeeyi ate nga tebagasse mineral emu wabula 2-3 ne basobola okuba nga bajjamu ekintu kimu mixture eyo ntero kibagamba yeekola kibayita eddagala yeekola kibayita eddagala gwe nga bw'onoogenda mu ddwaliro oliwadde musujja ne bakuwa zino empeke simanya zinomira 2 emirundi 3 zinomira kamu emirundi 2 zinomira 2 emirundi 2 zino zina aye ne bakuwerako ne sirapu byonna ebyo nga bikola kibayita dose ante kati mbadde nsaba ontangalizemuko ku bantu eriyo oli ajja n'atwala akakomo kano n'atuula wakanadamu n'ankubira n'angamba matayo bugaga nga sibufunye sente siziraba n'omubuuza okola mulimu ki nze nze mbeera waka ku ssimu kati n'akomplaininga kyetwamuwa tekyamukolera ye yali agala sente zijjaawo oba balina ebibalaba bantu bebaferaafera ebyo ku tiktok mbunaalaba oli ne bagenda ku nnyanja ku mazzi leeta ekibokisi tukuteremu obugagga mu zzukulu ne bagira bati vidiyo ngaalaba sente empitirivu bino ebikomo mubitwala tebigenda kukola byamagero w'ebityo bino tebiriiko mizizo nti kusadaako oba kufuna bugagga kuta bino mungu ayisirizaako kulaba nti omulimu gw'okola ne bwe guba gwa boodabooda ogukola n'ofunamu nga togenda kuba mu nsindikagano za kunoonya bwa load kansala nga boodabooda ekuyamba n'ennyingiza buli kimu ne kikyuka obe mu dduuka lyo mukwano gwange nga liri buddu Masaka nga teweegomba kujja mu kikuubo tukiddamu nti lino si ddogo si kirala wabula ezo minerals ezirimu za butonde mungu ye yazikola ezituyamba kweyembera twabawo ekyokulabirako wano nti akuuma ako ke batuteera ku nnyumba akakwata eggulu baakolamu kopa kati naye otunuulira eggulu ne bwe lijja n'amaanyi ebanga mizo za Isirayiri kati ogenda kugamba akakuuma nalyo ddogo nga kabataasa ate nga kabataasa sitaani ng'abataasa kati oba okayita sitaani tukkiriza nti sitaani atutaasa ate nga ne ku mayumba g'abashekhi bali ffena tubulina so eryo teriba ddogo naye butonde mungu bwatu bwe yabutuwa so n'ebikomo bino ebityo ebiri gwatasobodde kikomo naye ate nedda kuba ate saawa ye ate nayombedde essaawa zino za bbeeyi okusinga ku bukomo buno ez'abaami we ziri amasaawa ag'abakyala gonna weegali tugayina mu ndabika ez'enjawulo amasaawa ag'abakyala bino just kuleetako bulisi samples n'amasaawa ag'abaami nago tugayina mu ndabika ez'enjawulo naye nga obeera okiggadde bwe nsobola okwogera otwala ekintu nga mubutuufu otute agamba amasaawa siisobole gwenga tupeta no nabagamba nayo tuziina era mu sayizi ez'enjawulo empeta zino teziriko gamba nti bwe mbaka ina olugalo lutono nnyo munaategeeramu nti oba tulina eziri adjustable nga gwe mwennyini osobola okukagaziyamu ne kakutuuka bulungi oba n'okakendeeza okusira ku sayizi ey'olugalo lwo necklace mikwano ne sisaako n'ebirala necklace ndowooza zetuteeka waneeno mu bulago ezo z'abakyala ndowooza n'abaami ebiro bino mbalaba ne tuba ne ancolet ezo baziteeka ku bigere oteeka ku bigere wali so byonna tubirina gwe mukama katonda kyabakusaasidde n'obeera nga bw'oti ofuna wajja okuba nga bw'oti mukwano gwange oyitira mungu asobole okuba nga ayisiza nate ku bino okusobola okulaba nti obulamu bwo obukuuma butiribire ebituzoganya bingi tera bagamba nti amaanyi g'ekisajja etukyagalina buli kadde wano manyi babuulira musawo bamuyita muzeeyi mulasa abajjanjaba ku g'ekisajja ago naye ezo ajja zibajjamu ajja kuzirya paka yesu lwalidda lwaki ebbanga ly'omala ng'okyakwata amasimu gaffe gano g'olaba okyabeera ne laputopu n'ogiteeka ti ku bisambi amasanyalaze ge bayita radiation togenda kubanga bwoti ogawona radiation ginoonyeko nakugamba ya bulabe era nenkusaba gwokwata simu yo obuze the danger of phone radiation ojja kubiraba kati obukomo buno ba ebirungo bino bebikuyamba okukwata amasanyalaze ago agava mu simu ne gata kukosa ne tubagamba abayina endwadde gamba nga pressure abantu mukaaba sukaali bino bikomo mwabayina amaka agatateredde ekyo bangi tebakitegeera oli ajja ne mukobe n'agamba kyokka kalulu oli musajja musiraamu naye nali naawe oyogera ebyo mbusimanya amaka agatateredde nedda bino si byabamaama fiina ekyo kye nakugambye nti gwalina essomero lyo naye ng'eggulu likubakubawo nnyo nkugamba genda ate mu bali bakuwa akuuma ako ka thunder arrester bakakuteereku mba sikulagiridde nti genda bakuteereyo eddogo nedda ebyo birungo bya butonde n'ebino birungo bya butonde nti wekibeera mu maka nga mukitaddemu mutuuka n'okwebuuza ne mukyala twabanga tuyombera ki luli nakkubira ki
eyo embeera esobola okubeerawo lwa majini masitaani ddogo lingi likolebwa naye tugamba ebirungo bino oba kopo ono wabeera oba ebikomo bino Mungu ayina bw'atuuka okunafuya amasitaani ago gonna ne gabeera nga tegaba kyankalanya. Kati bwe nkugamba nti mwabayina amaka agatateredde nti funa kino simba sikuguza ddogo akitegedde ndowooza okitegedde. Ofiisi zaffe ziri Kasubi wotwa ku bitaala wali ekkubo erikkirira Makerere ojja kulaba ebizimbe bibiri waliwo bibiri ebisinga okunyirira naye kibayita Princess Complex bw'onootula ku mwaliro ogwokubiri n'ebipande bya Mwematayo Mulanzi ojja kubanga bw'otyo obiraba n'ebendera zaffe we ziri bulungi ojja kubanga bw'otyo mukwano gwange otuuse osobole okubanga bw'otyo obifuna bulungi nnyo. Nsaba tugende ku kibuuzo kye nalese mu ddiiro. Abantu beeraliikirivu bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnyanga tegaliiko agakulembedde nti mu mbeera yonna twetaaga liida omukulembeze agenda okubanga kwegamba aluŋŋamya Amerika n'obwa superpower bwayo bangi bagirabanga Amerika eri mu lugendo ekyali y'amaanyi. Kitegeeza nti kati mwabe Kongo mugende mutandika olulomba Amerika basajja b'amaanyi naye superiority tetugitunulira mu maanyi gokka wabula ne influence gy'olina eri ensi kye bayita obwa superpower. Kitegedde kati balabanga influence ya Amerika egenda ki ekiddako ensi eno ebeera etya Amerika bw'eba eluzinga superiority yaayo. Mu kusookera ddala superpower yaaba alina okubeerawo. Omanyi ekyo nze nga senaba nakuwa example. Mu kusookera ddala waliwo eyambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti Matayo Antarctica tekuli muntu ate ku maapu nenne naye nti Antarctica erimu bu Uganda 55 nti ate Africa erimu amawanga 3 oba 4 tuli munga 5 mwawo. Kati n'aŋŋamba nti Antarctica kitegeeza esinga Africa obunene. Nze namugamba nti Uganda eyinza okuba ntono naye tulina ebitundu ebimu mu Africa nga ekitundu kimu kiri mu Uganda emirundi 2 okugeza nga Congo. Kati Congo mu Africa osobola ogatta Congo nga 30 kufuna Africa ate ekitali mu Antarctica mu Antarctica osobola ogatta Congo nga 10 n'olyoka ofuna Antarctica. So ekyo kyobwa superpower alina okubeerawo alese. Kati sawa ya leero olutalo lwetwolekera lujja kuba lwa ekintu kino nali nakyogerako emabega. Omanyi abantu abaddugavu beerabira nnyo. Omanyi omuzungu yabateekamu ebintu ebyo kwerabira ndowooza nakuwakana nnyo. Bw'otunuulira sawa ya leero lwaki ngamba nti superpower abeerewo kireetwa nti bw'otunuulira Bungereza bwe yafugira bwe yali egenda okuta obuyinza mu 1900 nga yakatandika Bungereza ng'asibula Amerika lyokajje. Actually kyatwala emyaka nga 30 ng'ensi terina superpower. Kati mu myaka egyo 30 ensi yasanga obuzibu. Germany bwe yavaayo n'ekola ebikolobero n'etandika okuttanga bweyagala. Japan nevayo newamba Korea negikola buli kimu newamba zi China nemugiramu ne bachairman Mao ababattanga abantu nga teri kubuuza sawa ya lero betusomako. Kati bwogamba nti sawa ya lero tuba tusaba busabe nti America kyafuzeeko ate n'abamu Oluusi bwe bajja nabo bajja kufuga naye ate nabo bajja kujja n'amateeka agaabwe ate osamenga n'ensi nayo nga eyolekedde obuzibu obulala kubanga n'oli nayo okuteekawo ekiki amawanga gamu okugamatiza kijja kumukaluubiriza. Era ensi ze nga zitambula edda Roma ze zaaliwo, France neddawo, Bungereza netekinga over, Bungereza ne actually Roma yatwala ebyasa n'ebyasa, Misiri netwala ebyasa n'ebyasa, Roma netwala zitake yona wali take mu biseera biri ebikadde naye bona bajjanga bavaawo. Kati ekireetera abasuperpower okubeerawo omuntu yayinza olowooza lwaki njogere bwento nti bayinza olowooza nti America ye yakisooseemu naye baakikola dda. Ekireetera basuperpower okubeerawo nti kati kankuwa ekyokulabirako bannakenya wano babanoonya bababuzizaawo mu byakwerinda
gavumenti egamba temanyi bwe bali. Kati bw'otunuulira ebikolobero ebijja nga bikolebwa mu mawanga ebintu ebyo biba bikulaga nti we batuukira obikolera nga abasupapawo we bali nga babanenya. Olaba kati nga wano tulinawo kati golowooza human right egundi superpower bw'avaawo kiki ekiddako? Kitegeeza tujja kudda mu biseera biri eby'abazungu ebyokusinza nga we baleeta gavana n'agamba kino ekyalo njagala mu nsinze n'ogaana bakutirawo nti superpower ne bwakeera n'avaawo saawa zino America n'avaawo amawanga agasinga obungi tegasobola ku maintaininga abantu baago bate basobola. Oli ajagamba luli mbadde abazungu bebadde banemesa okutta ku bantu kati kanzite era ng'olabira ddala era abatta kati bwe bavaawo abamukambuwalira abamuteekako ennatti tuze nga tutunuulira bajjeno be bateekako sanction togenda mu America togenda Bungereza todda waffe kati golowooza nga teri abalaba ki ekiba kiddako nti obateeka envumbo bwetyo ku jeno katugeze nga wano jeno kali Kaihura bagimuteekako bajjeno banna abandikoze ebifaanana n'oli bye yakola beesikamu nega nti why kamera zitulaba naye watya senga tewali mateeka ago n'oyo ayinza obbakuba ku nsolo butto nga buli omu akola kyaba ayagadde. Kati ova olaba nti mu biseera superpower bwe yali tanaba kutondebwawo omujasikano wa Itira yali atiibwa n'okusinga bajjeno ba Africa nga 8 kano omu yali atiibwa n'okusinga bajjeno ba Africa nga 8 ne kano ndowooza okiwanise gamba kapiteeni ndowooza bwe bati embeera gye baayisangamu abantu okutta nga teryamugambako so basuperpower bo bajja sigala nga batambula naye okusinziira ku mbeera nga bweyinza okujja mu biseera ebyo bijja mu maaso amazzi amataba biki biyinza okumalirira ng'oba oliawo Africa nga mulimu abavuddeyo nze bwe nali mu prison actually n'abagenda okujja ku show ngenda banyonyola bwe nali ku prison nalaba engeri abantu gye babayisaamu nze nganze idea yange negamba nti singa bakyusa constitution ne baleetawo omupya roya omusawo omulamuzi state n'abasirikale ku kosi ze basoma nga bamala emisomo gyabwe kosi eyandibadde esembayo bandimusibyemu emyezi 6 nga basiba abo nga n'okubasiba kitundu ku kosi nga kiri mu constitution nti bw'oba dokita bw'oba ogenda kumalayo tukusibayo emyezi 6 ogendako ekigo omanyi lwaki njogera bwenti ojjukira bwe twali e Misiri batulaga engeri bo gye bakoramu investigation nga baleeta kamera omuntu bwawaaba nti baleepinza omwana wange saawe constitution yabalekkiriza n'oleeta kamera n'okwatirawo omwana oyo mu dakiika eyo kati mu dakiika eyo ne batugaa nti kimensioninga nti omwana bwaba muleepinga nga wakamuleepinga aba ng'omukazi eyakazaala aba alumizibwa abatasobola kudduka abo kitegeera kati bwekyova olaba bakikiriza mu constitution yaabwe naye ffe wano abantu abasinga mukomera bali ku misango gya defilement kati defilement omuzungu gye yaleeta mu 1800 yekyakola ne kati yava mu defilement bagikozesa nga kusiranya bannayuganda so simanyi oba gavumenti ekimanyi naye gavumenti anti polisi eba ekimanyi abalamuzi bakimanyi naye ndowooza oba president oba kabineti yeba tekikola ki naye ekyo sinza ogamba nti tekimanyi nina ogamba nti ekimanyi ekisirikidde lwaki buvunanyizibwa bwabwe kunoonyereza lwaki njogera bwentyo nti oli ajja bw'otunuuliranga prison abasinga obungi babasibidde amataka bw'obeera ewaka kalule nga gwe muvubuka aliyo owaka maama wo jjajjawo we bali awo nga gwoleetamu ekiwaguufu temugenda twala ttaka lya bajjajja defilement ng'eruma nga bakusibako ekintu defilement kati defilement bwe bakuteekawo defilement bajja kutwala ku poliisi obeereyo weeks 2 kati zino weeks 2 bajja noonyayo omwana gwe baleeta bamutwale ew'omusawo omusawo lumuwaayo ekyebiri
ajja kukola ebbaluwa ekyemitwalo ebiri akola ebbaluwa ya muleepizi. Ebbaluwa eyo omulamuzi kasita agiraba nga bakuteekayo emyaka 3 ku mitwalo ebiri. So kyova olwanze ebiseera ebisinga ntunulira abantu era neyalugera nti teri muntu atalina kibi. Abasawo abo basibisiza abantu era bwoba oli dokita manya nti ebibi byolina osinga n'omuntu atta. So nti kino ogezaako kutwoleka nti bangi abali mu makomera naye nga babalanga bwemage nga n'emisango ate oli yayagadde kubba ttaka n'agamba katujja ono kalolo ono yeewoolunankani. Defilement wano mu constitution ya Uganda defilement gwe musango ogw'ekisiru ate gavumenti gwekulembeza olw'okuba nti bakyala. Olwaki bakikutte ku bakyala? Anti kati buli mukyala avaayo defilement gavumenti tefaayo na kunoonyereza. Omanyi lwaki njogera bwe nti nze nga ngamba nti Africa bwe tubanga tugikyusa tulina okuliyetingawo ebyaffe. Omulamuzi akuwadde eti nti jangu n'amala n'agamba sikoze. Kati ate bwe kituuka nga ku balamuzi abakazi abeera olubuto mu myezi ebiri n'agamba yagenda mu leave. Oli mukomera ye mulamuzi akukolako n'agenda mu leave emyezi 8 mpaka walizaalira n'akoma onadamu n'atuura emyezi emirala 4 okyali mukomera. Olinda mulamuzi akyayonsa okitegeera. So n'atafaayo kubalirira bulamu bw'abantu era akiwale twagambanga nti KCCA oba bagamba mbu simanyi ebitongole ebimu tebikoze kimara naye kooti muganda wange bali ndowooza be bamu ku bantu bakifiiriza. So singa omuntu kikyuka mu constitution parliament neeyisa neeragira nti kibeere mu constitution omusawo yenna bw'agenda okukola ebbaluwa ng'ey'ekisiru nga tebananoonyereza. Kati kambuze gwe dokita poliisi eremeddwa ezeewe bakuwaddeyo emitwalo 2 mbo banoonyereza. Can you imagine ekitongole kya intelligence kiremeddwa gwe dokita n'otiikingako nti yamukozesa. Anti akati ekitongole kya intelligence katugeze kalula ali mu intelligence. Intelligence tetutuusa buziba nti otunulira akaana akawala bwoti ojajinge nti bahakutte oba nedda. Awo tugenda ate eri specialist mwekyo ye musawo yajja okakebera alabe nti natti zino nno zaatadde kirabika akaana kano. Kati kamugambe kino lwaki njogedde bwenu omusawo yandibadde wa poliisi ng'ebbaluwa yonna nga si dokita wa poliisi nga takkirizibwa kukola ku lipooti eyo. Naye era nsubira eriyo abapoliisi. Obadde ki? Nze bwe nali nsula n'omuvubuka yangamba yali abeerawe nankulabe mu covid nangamba nali nina edduuka lyange nga liweza obukadde 4 nga nene mobile money nga buli wiiki mpola front wa bukado nangamba naye mu covid omukyala yali andiraanye na yali alina woteeri tiyafumbanga emmere nga bakasitoma tebalya nga amuwola ebintu tinaye bwe namuwa ebbanja ne liwera obukadde 2 nengenda ku poliisi ye yaddayo n'agamba muwala we kati ye yaddayo naye n'ampaabira n'agamba nakute muwala we kati nze yesoose okuwaaba ogwange tebaguuliriza ne bakwata defilement kyobola kati ngambe nti defilement ekyali defilement bakikozesa kubba bantu. Omuvubuka yawola n'awola ebbanja etuuka mu bukadde 2. Omuvubuka agenza aloopa omukyalo olw'obutamusasula kayina omukyalo obutayagala sasula n'agamba yakute muwala wange kawonake ne kajja kituufu yankute anti ba briefing era ekirala kyekino ebipapula bye bagaba mu prison babiyita komito bakusiba essaawa 3 naye osobola n'okumala emyaka 2 ng'olinze essaawa 3 bagamba tukusibye essaawa 3 omwezi ogutamanyikiddwa olunaku olutamanyikiddwa n'omwaka ogutamanyikiddwa kati abaana bali babasiba ssaawa 3 omulamuzi takuyita takola ki kati abasinga bonna bali ku defilement twalinkayana za ttaka bali abakadde bamuzeeyi bano betuwa ebidibwa bajjajja bali bali muzeeyi wali olinayiika 10 ku zetaka kati bwe bakuteekayo oluusi n'omalayo emyaka nga 8 oba 9 omulamuzi n'alaba ng'obujulizi tewali kati ne bamala ne bagamba kati kkiriza tukonvictinge osingisibwe tukuteeraawo ofulume kooti ogende ewaka kubanga bakinoonyereza nti bye bakuteekako byali bya bwereere kati kooti etya okuswara twamusibira bwereere emyaka 8 ajja kutuwaabira
Chovora banze ne sente president zateka mu security na dala police at least ziteke mu court martial kati court martial bwenejja nekora nti abasinga kati court martial bweneremwa court zine za bulijjo bweneremwa nga tudda mu court martial nga enoonyereza Matayo saba tusibula abantu bano obasibuza ki nga basibula nyongero bajukiza nti wetuli batandise okukola naye focus esinga obungi nga bwe mbanyonyodde ebibala ebijja abantu banayimukanula amaaso muve mu bintu ebya bulijjo mumanye nti ensi gye tulimu yanjawulo ensi yonna buli webeekyuka ngenda banyonyola ndowooza tujja banyonyola enkya kayo tukeera buli webeebeerawo biki ebisooka okwapeninga bubonero ki obusooka then obwo obubonero bwemala obubanyonyola nomujja kujja nga munotingako kamukamu wabaawo ekibulawo nga mukitiikino then munaagenda okujjukira ng'oba oliawo mutegedde ne mweyiiya oba ne mwetegula so ze mbasiibudde naye ku office batandise okukola amayijuzi twakola interview neŋŋamba abantu nti omuntu okumpa emitwalo 10 ya transport nze sibasaba ssente endala like nti mpa ssente ngende nkutunuuliremu kati bwe nayogera ekyo abasinga obungi akukubira esimu n'agamba nti mwatugambe byabwereere naye mbabuuza nve wano nga ntambula n'ebigere ngende Entebbe so ebisigale kalulu ojja ekituufu kiri nti nno bw'oboze ku office Matayo akwetaaza emitwalo 10 egyo gyo tujjogere consultation fee naye nabagamba nti abamu ebibuzo byammwe abamu bibeera bitonotono era n'okoma ne kwezo naye abamu ensonga zammwe waliwo ezibeera ennene ng'ekyamazima kyetaagisa okuteekamu ate akasente akalala akatonotono akakabasava kati abantu abanabeera naffe tujja kuba nga tubabuulira lunaku ki wali Old Kampala waliwo kye tuteekateeka ne Matayo mujje abeekubya abanyonnyola bingi wali eriwe twateekerateekeranga ebivulu byaffe oba entambi show tujja babuulira lunaku ki era gwe Paul ojja kujja na mitwalo 5 alibeera yeetaaga okubanga okola consultation kitegedde naye wano ku office giba mitwalo 10 abalijja wali zijja kuba mitwalo 5 ababbi bakyabanyagana kati nkyewuunya nakugira kalina agamba kaitaboononyanzibe kalule kati nkole ntya naye nga nembuuza gwe batweyagala nzire kole ntya njagala mbasomereyo enamba emu ey'essimu gye musobola otufunirako endala ngenda giwandiika ku screen wano enamba esooka eri 0782 4 33 53 eyo nze ngikwatira ddala kati kamba wandiikirako n'ennamba endala eya Airtel kwe musobola okuba nga mutufunira eyo ze nnamba eza Matayo Foundation tubagaliza okuba obulungi Mukama Katonda abakuume.